Mpe ogamba otya President? Ndi bulungi mukwano, how are you? Obulamu buli butya? Obulamu bulungi ondaba. Tugira section egenda bulungi. Tugezaako. Ekintu kitambula bulungi. Baana bakinyumirwa, abayimbi bayimba, abawagizi babaawo. Kuviira ddala ku muyimbi omuto asandika mpaka ku mukulu asembayo. It's amazing bambi, we are so grateful. Twalabako nga muselebratinga omukyala Joanita Kawalia ne muselebrating ebbanga lyabaddewo. Why high in all? Era mwasalawo mugenda bba bonna muba celebrating all? Yeah, bonna. Naye twatandika ne maama Joanita kuba she's a mother. Jukira by time twagala celebrating Mother's Day, you understand? So and later Mama Joanita. N'abalala bangi. Tunuulire Federation mwali mutandise Sacco weeri naye abantu beewula ssente naye twabadde bagamba abamu beewula ne balemererwa okusasula. Obudde bukyali. Abantu abazza abasevinga but nga bw'omanyi omuntu bwe yeewola tasasulirawo. Omuntu aba anoonya ssente n'agamba agenze kukozesa bizinensi erina okusooka n'ekola ki? N'essente zaakajja abantu bakazitwala, so baba balina okusooka ne bakola banafuna profit then ne batandika. It will take some time. It is not something that can just happen. It will take some time. Was it just a propaganda ebitambuzibwa mbuno ssente abantu bazitwala abayimbi ne mubakubira amasimu tebakyakwata? No, that's propaganda. Tetulina buzibu n'abantu bonna. Ate abantu balisipondinze bulungi. They are saving. Of course wabaawo abamu abali batali na discipline. Naye abo batono. The biggest number, they are responding well, things are moving well. Era we don't expect any problem with any artist. Tunuulira ssente zineeno twalabyeko nga abayimbi abamu bagamba nti muli kuwa bali bulungi naye abatali bulungi temuli bbawa. Even Azawi yakoze tweet eyo ng'agamba muli kuwa bali bulungi abatali bulungi temuli bbawa. Ani kati obuzibu bw'abantu abamu, in fact zawedde wange simanyi oba yawandiika ebintu ebyo kuba Azawi simumanyi ng'omuntu wa cheap popularity. She has earned her respect ng'akoze bukozi. Simbadde simumanyi nnyo mu ebyo bintu bwe bityo kuba senga Azawi yabadde ayagala okumanya ebifa ku Federation yandibadde yajja n'atuukawo n'alaba ekiriwo n'ayingira mu ofiisi oba n'abuuza n'amanya ekituufu. Sikuddeyo kuwulira bigambo n'agenda n'arushinga ku Twitter ye. That's not professional. And zawedde mukwano gwange simumanyi bwe nti, so it was my surprise. Era nakuba ne screen nemuweza guys, this you kuba is this you kubanga simumanyi bwe nti yandibadde ajja n'abuuza nze oba n'abuuza omuntu yenna gw'amanyi oba najja n'amanyi ng'avudde mu byawulira bintu by'okuwulira bagamba. Doesn't work like that. Tukumanyi ng'omuntu eyabagatta ne Rage nga bafunye obuzibu ate tumanyi nti buli omu alina enamba ya mune mwewulizaako nti munange jjangu ewole oba simanyi munange abantu bakyuka oba I don't know, anything can happen but Zawedde tali si muntu wa chaos simanyi. Apart from Zawedde waliwo n'omuntu omulala tujja muyita naye wakabi celebrity ali under Sacco naye yavuddeyo n'agamba nti no muwola bayina naye bwe yajja okwewola ate gwe omusindika wa Beta MC Cuts. Andi kati waliwo embeera bweti. First and foremost abantu abamu balowooza nti gavumenti yateekaawo ssente abantu bajje batwaleko. Muna, it's not like that. No. This was a fund to the musicians Sacco. But Sacco bayaba member professionally. It is for members who subscribe to that Sacco. Kati rules esetingibwa loan committee omuntu alina okuba nga member wa association. Alina okuba nga alina association mwava subscribing to the federation. Because one of the qualifications, you have to be supported by your association. Zezino okuvaayo association yo leadership yayo yeyina okulikomendinga nti ono tumumanyi bina okubeera organized for accountability and sustainability. This time around this thing is a bit organized. It's not in government etaddawo buli muntu ajja anoneyo zaanona. Si byakyali ku kyali bambi. Bina okubawa nga biri ebyamitendera well streamlined because we are trying to be organized this time. Tujjewo kiri
abantu kye bagamba mbu abayimbi bali disorganized, simanyi abayimbi tebategeera, simanyi abayimbi tugezaako okulaga abantu bano nti no, kino kye tufaanana okuba nti we are look artistic, tulina this is our job. Omulimu gwaffe guli kwalinga ebyo ebintu nti you have to, as we are artists, we are creatives, we are the one who fe to drawing art, we are creatives. Bwondaba bwenfaanana, it does not mean nti bwenfaanana n'omunda nakimba, tuli bagezi nnyo, and this time around tugezaako okulaga abantu nti tusobola okurunninga system oba an institution nebeera successful. Obuzibu waga ennaku zino like aba akwetaaga kati totali kikufunako access wabula omusindika akati simuyinaako buzibu, ekyo kyoba omanya, era kati si ne bwe musanga awo mbanja muba no bw'aba neetaaga ng'ayagala nze yali lulinga okwetaaga nga mwogera naye kati okuva ssente neetaaga nga byaŋŋamba byange aneetaaga ne bw'aba ayagala ekikwatagana ne kujja okufuna looni ya federation agende mu secretariat ku sako abantu abali mu lending committee and staff, nange kenyini ebikwatagana neyo nze ndi chair waayo, just chair nyina just authority ndi nsobola okulingiriza buli committee kyegamba, nyinayo ne nsobola n'okugamba bana ekiri kitya, naye sisobola gamba nti mu obubinza sibulina, okitegeera ebintu bya mitendere. Yes, tutunye president ku ataya yennyini nawe tukulaba gy'olimu batandise okukwata abantu especially mu ba celebrities, ensonga eno baba batunuzaamuko, and do you agree with the police oba nti yatandise obakwatangamu ambalengo nanti kati ffe bw'ogenda n'otunula engeri gye tukolamu omulimu gwaffe, kati nva ku stage, engeri gye mbadde nzannyamu oba gye mbadde nkolamu wali, nyinza okuba nga njagala kuputrenga kifaananyi kya musirikale mulungi, oba nyinza okuba nga nzize kuzannya nga afande. Ffe tuli bazannyi ku stage okwo, ate n'ekyokubiri ffe tetuli, we don't abuse these attires, no, not at all. We don't. Naye wali abaza abusing eyo, but not us, kubanga ate ffe tulina amannya ag'okkuuma. Toyinza kunsanga olw'okuba nyambadde empale eno onsange nga ntiisatiisa, era abantu banga kati gwe Kenzo obadde ki kuba bakumanyi, otegeera. Naye osanga omuntu ali nga tomumanyi, tolina, era oba olina omugamba muganda wange lwaki oyambadde bwotyo, tukola ki, naye kati nze baba bamanyi. So President, waliwo ensonga eyaliwo emabegakaawo ey'obba nti no abayimbi mwakola federation bba nti kibayambako okwegatta n'obuteyawula, n'ensonga y'otteekayo ebivulo olumu yazzeemu, ensonga eno mugenda gihandulinga mutya? Yes, abantu bana on the same date. We're having a concert that's happening on the 9th. Kuliko Wizo yatadeko, Haruna yatadeko, Acidic Vocal yatadeko bantu basatu. Atenga beriranye Lugogo, Africana, here Serena. What's your sabbath? Ebiseera ebisinga kyandibadde kiva ne ku personal connection. Kubanga ensi yafunda, obudde budduka, time tekyaliwo. Weekend ebeeramu ennaku 3, ate ebivulo ebeerawo Saturday okusinga. So abayimbi bangi, obudde tebweyongera, ennaku tulina 7 tezeyongerako, and musicians are many, bayimbi beyongera each and every day. Tetugenda kwewala bintu byakutegeka ku nnaku zezimu. Bayimbi mbakubiriza bongeremu amaanyi, bakusobola okuyimba ennyimba ezireeta abantu mu show, buli omu akole, anaafuna afune, kinagaana addeyo yeetereeze anaafuna. Wabula kyenyinza okwangala okubakubiriza era bw'olaba omuntu ng'otegese nayo so omutuukira muga blood mudeka, then n'olaba obakole, bw'aba tasobodde kuleka, then buli omu akole tunaalaba. Naye otherwise kati ngolaba mu America nze no, I have been to New York nga waliyo over 50 events nga bayimbi, kubanga there is no time and it's Kampala. Bwe mba ntadde ebukoto teeke Nigeria, bwe mba otadde wa abantu buli omu ajafuna ababe. Kampala, I mean like Kampala alone eyinza okuba erinamu million nga 5 ez'abantu. Ku million eza 5 ez'abantu bw'ofunako abantu omutwalo oba okikubye, tulina bakonvinsinga. Nze ku Edikanza Festival nalina 5+. Osanga n'abalala balina bu event somewhere. Tumaliza, waliwo ensonga gavumenti gyafulumiza okozesa Facebook, olina YouTube, mugenda tandika osasula wakategedeka ka percentage, era what's your say to the government mwenga abayimbi, are you okay with it oba baba nyigirizeemu ko mwe muveemu? Kati nze kyendowooza
ebintu ebikwatagana ne gavumenti, politics, politicians, musician byafuuka political. Ati bw'owulira internet biri political. Naye kiba kirungi ne nsooka ne mbyetegereza ne mbimanya, then I give my view. Naye ennaku zino mulimu gwaffe gwafuuka politicized nnyo, byabufuzi bingi, abantu boogera nnyo, buli omu ayogera bino, buli omu ayogera biri, okwogera kungi. Abantu nowadays boogera nnyo, oba naawe okiraba, people talk a lot. Bantu bali verbal nnyo, kati sijja kusooka ku reactinga for now until I get to know the truth about it. Njagala nnyo nze n'ensooka ne nkola research ne neetegereza ekintu, advantages, disadvantages, so that I come out and I give my view nga maze okola a little bit of research. But now sinakigenda nnyo wala. Nga tumaliza, abantu baade bakusabye ove mu nsonga ezikutte wansi ne waggulu nti omuntu akola concert, omuyimbi najja oyimba najja n'abantu nga 5 ne boolona concert y'omuntu nga baagala oveeyo bayambe olambike ensonga zino, omuntu ajje n'abantu bameka, era kintu ekyo kyogerako ki nti omuntu ajja n'abantu 5 mu concert aba agisi. Omuntu bw'oba otegese show yo, teekako amateeka agagifuga. Okitegeera? Teekako amateeka agagifuga nti nze bw'oba onajja ku show yange jangu n'abantu bwe bati, bw'agaana ng'omusibira ebweru. Batambula nga batambula n'eggaali zaabwe nga zo era ne security weeri. Ne security weeri. Naye oli bw'aba nga akkiriza nti omuntu ayingire n'eggaali ye, ng'eggaali yingira. Naye oli bw'aba takkiriza ng'eggaali esigala ebweru. Ng'ebintu ukisinziira gwe nannyini show mateeka akigoosaddewo. Yeah. Edikanza Festival ejja lwakubanga bw'omanyi nti nafuna obuvunaanyizibwa bw'ekintu kya federation ekyokaganizinga abayimbi bannange. Federation eno yagenda nejja nga tebangawo, abantu ne buli omu n'agipasivinga oba n'agirecevinga oba n'agimanya bubwe. Kati nga tukyalina okukola omulimu okulaga abantu bano nti it is not what they think, it is actually for good of the industry. Kubanga nga bw'omanyi olwaleero FUFA efuga omupiira teyaliiwo. Naye ekiseera kyatuuka nga omupiira gulina okubeera organized, nga amakirabs galina okubeera under an umbrella, ne baleeta FUFA, ne bakola FIFA ate nayo ng'erina okukolagana FUFA oba federation associations ensi endala okusobola okulwaninga football. It is the same time now. Worldwide, it's very hard to run an industry eteri under something that can speak for it. Kizibu nnyo okuba nti nno abayimbi bavaayo no nayogera n'oli nayogera nono nayogera babuuza muzenga baani. Olwali tuli mu kubanga tuli mu nsi eri political mu ngeri emu oba endala. In case of any arguments, any proposal, anything, you have to speak under something. You cannot just come as an individuals. So ensonga lwaki olaba nti kati tugezaako okulaga abantu nti federation, associations, it is the way to go. Kati kimpadde obuzibu olw'engeri abantu bakipasivinga bulala nga bw'owulira bagamba abantu babale mu census. Onagamba ate si biki kati naye ng'oluusi ate kirungi okumanya abantu bameka bali mu nsi, tubategekedde tutya, bafunye batya kino, baaccessinze batya kino, naye abantu abamu ne batakitegeera. It is the same thing. Twafuna hard time oba tuzze tufuna hard time abantu okutegeera federation ezze kukola ki, ono n'agigamba mbw ate ezze kukola kino, simanye ezze kukola ebiri, simanye ezze oba okitegeera ntiiru. Kati tulina omulimu okusooka okutereeza n'okukola okulaga abantu kye tuliko, and then kati nkyali busy, ndi busy nnyo nga bw'okiwulira, very very busy. Naye with the time it is going to be sorted because so far so good. Then yakubamba bulira when the Eddie Kenzo Festival will come back, because fenange njesunze ng'omuntu, because I know how good it's going to be. Ye event esinga okuleeta abantu n'abayimbi okuva ebweru ne within the country. So we need it. We need the Eddie Kenzo Festival for so many aspects. Omusolo, tourism, biki nange nkimanyi. Naye mbadde nkyali a little bit busy, but we are going to do the biggest Eddie Kenzo Festival nawe tugireetera. We have to support Weasel. Abantu bo bennyini bagambanga Weasel kati time ezze. Buli muntu yenna ng'oliyo ng'olumirirwa Weasel, jangu tulabe Weasel tumuwagire, kubanga tojja kudde okujajinga muntu nga tolina kosudde mu nsawo. Kati naffe time tuzanye tulage nti really bye twogera tuba tubitegeeza.